Operation namutwala mu ddwaliro n'atamula operation mu ddwaliro paka Mungu namuggyemu omukago ogw'enkomerero. Era ng'asaba mu kaseera kano Alhaji abadde mufaafe we mukwano gwe abeeko olugendo lwatunyumiza akaseera k'eggulu akabaddewo. Buli kimwagala okubuuza kyonna ku lunaku lw'eggulu mujja kibuuza kuva kw'ono inshallah. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wekitiibwa Mufti. Bakadde bange mwenna abali mu kifo kino. Basekirite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze gange amanya gange nze Haji Saad Yusufu Mayaye Imam Masjid Salam Kibuye 1. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kya mukisa mulungi okuweebwa akakisa okujjawo ebigambo ebibadde byogerwa abantu bye batalinaako kumanya. Samba Kuraishi pangadde naye emyaka egitaka wansi wa 10. Era ndowooza ffenna abali wano tewali ayinza kutegeera Nsamba kusinga nze. Mu bumpimpi Kuraishi yazze ku restaurant bagiyita Tahiru Foods. Nabadde ndi mu saloon bansala nviiri. Nabadde sikimanyi nti waali. Nkomawo ku restaurant. Bwe nakomyewo ne musanga ne muganda we sinnamulaba wano baaliwa. Babadde balina bye banyumyanyumyamu. Nange ne nfuna abagenyi awo ne twogeramu ebyaffe. Bwe namaliriza okunyumya n'abantu abo ne ngamba waayo omusajja ono ndudde okumuwa obudde. Ne nzija Nsamba yabadde atuulidde mu nsonda. Ne nzija ne ntuula ne tutandika okunyumya emboozi zaffe. Byabadde biwanvu nnyo, nina audio gye namuwadde n'atandika ogiwuliriza. Waliwo omulimu gwaffe gwe twakola naye. Kati bw'awuliriza audio eyo n'aseka. Ekigambo ekyasembyeyo yambuuzizza sozi ye yakola ekyo. Ne mugamba si sozi. Kati nina ekiwandiiko kye nabadde mulaga. Nze ndowooza munnange alaba. Ngenda okutunulira Nsamba nga takyabiraba. Ekintu ne kijja ne kimukwata wano mu bbeeri ne kimusika n'atunula mu nsonda bw'ati. Kaakati natidde nnyo naye nga saagala abantu bakole ki? Basamaalirire balabe. Bwe nafulumyemu n'enzira ku si ne nkubira mukoddomi wange essimu nga kyenjagala omugamba jangu oleete emmotoka omusajja tumutwale mu ddwaliro. Amagezi ne gabula. Ne nkomawo yabadde takwata simu. Ne nkomawo ne ntuula. Bwe natudde n'ankwatako ku bibegabega. N'aŋŋamba abadde ampita kojja. Kojja kiki? Ne mubuuza Nsamba obadde ki? Nsamba obadde ki? N'ankwatako bw'ati n'atuuyana. N'ajjayo akatambaala. Ne mugamba bakuwe ku mazzi. N'aŋŋamba saagala. Ne mugamba oba bakuwe soda kuba ayagala nnyo soda. N'aŋŋamba naye simwagala. Ne mugamba oba bakuwe katonda. N'aŋŋamba nako sikaagala. Ne mugamba Nsamba omanyi nti omanyi gwe toyagala byakugenda mu ddwaliro kuba emabegako abadde mulwadde. Ne mugamba Nsamba toyagala kugenda mu ddwaliro olikuwaayo obupanado ng'osirika. Ne mugamba naye omanyi nti tugende mu ddwaliro. N'aŋŋamba ente. N'aŋŋamba naye nkusaba kojja nsonyiwa byonna. N'aŋŋamba kojja nkusaba onsonyiwe byonna.
ne mugamba ne nesuuza ne mugamba ate nkukoze eki nagamba nkwegayiridde ensonyiwa nankwatako ku mikono bwati kye nakoze ne mugamba kakati kyetuteeka okukola tofulume leeta ensawo yo ensawo eyabadde mu kamera nempita mukyala wange ne mugamba kwata ensawo eyo ayiike nyini yeyamuyise nakwata ensawo eyo n'agimuwa bwe yagimuwadde ne tufuluma twabadde basatu n'omukazi mukazi n'akoma mu mulyango nemukwatako ku mukono ng'atambula bulungi ne tugenda mu ddwaliro eddwaliro baliyita Makindye Medical Center nemutwala nentuuka nembuza abasawo nti mummanyi musawo nangamba tukumanyi gwe Haji ti nembagamba muganda wange ono alabika afunye ekizibu naye mbadde mbasaba mumugyeko omusaayi gw'omusujja mukebere tulabe nangamba nti kakale nemugamba nsamba tuula samba n'atuula ne bamuggyako omusaayi mu sipiidi nembagamba naye mbadde mbasaba tumufunireko wali weyeebaka asooka akakkane ne bamuteeka ku kitanda nenva bankubidde essimu mukunkubira essimu nenzira ku mobile money nabadde njagalamu ssente kati ntuuka mu lujja wali eri ku restaurant mba ntunula emabega ku ddwaliro ng'abasawo badduka babadde babiri nga bankolera sayini bangamba Haji nambagamba kiki anga nti omulwadde akoze eki kati ye kennyini era bwe yadduse bw'ati yakomyewo gyendi nemukwata wabaddewo emmotoka wabadde wano nemugamba nsamba ogenda kuswala swamba abadde atya nnyo okuswala nemugamba nsamba ogenda kuswala nemukwata nangamba kojja nti wangi saagala eryo ddwaliro twala mu ddwaliro eddala nemugamba ekiki nanga ntwala mu ddwaliro eddala wabaddewo mukoddomi wange najja namugamba nti ng'olabye n'obukuluma namugamba nti te kojja ntwale mu ddwaliro ki eddala nina abantu be nabadde nawo nga banneetaaga nempita mukoddomi wange ne mukyala wange nembagamba mukwate eddwaliro mutwale ensamba mu ddwaliro lyonna lyayagala nja kusasula yagamba nti ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka eyange bwe bamutadde mu mmotoka ne bagenda waliwo omukyala mukwano gw'omusawo amwagala nnyo ne bamugamba tukutwale ne babala amalwaliro tukutwale ensambya nti nedda tukutwale emulago nti nedda tukutwale eri nti nedda tukutwale ewaniina nti ye muntwale ewaniina ne bavuga emmotoka mu ndeeba kwayaani bwe bamututte mu ddwaliro ne babeera eyo mba ndi ku nabadde mu muzigiti mba ndi mu muzigiti ng'omukyala ankubira essimu ng'akaaba amaziga ngamba simanyi onoobeerawo otya nemugamba nze ndi musajja wa Allah nja kubeerawo nangamba mukwano gwo afudde nemugamba Allah bwatyo bwageze nabadde ndi mu muzigiti ku madirisa nemugamba Allah bwatyo bwageze netuvaayo nemugamba kakati ngenda kujjaawo nangamba naye bangambye abasirikale bazze wano ne bangamba bamutwale ku poliisi ekibuye bakwano be nemugamba kankubira ambulensi bwe nakubidde ambulensi omukazi nangamba nedda ambulensi ejja kulwawo katumenye emitto sambe yagenze ng'atudde yakomeddewo mabega mu bbuutu emmotoka eyo abadde agituulamu buli lunaku buli kiseera naye yakomeddewo mabega mu bbuutu neŋŋamba omukazi nsamba akomeddewo mabega mu bbuutu nti ye ngenzijja ku poliisi ne bamutwala emulago samba abadde musajja wa mazima samba nkoledde samba atukoledde samba ayagadde obusiraamu era abadde tava wa Sheikh Ndirangwa era tulina projekiti gye tuliko ey'okuzimba omuzigiti nsamba yasooka ogiteeka ku mawulire nangamba njagala kukwasaganya ne Seeka Ndirangwa nemugamba twabadde naye Makka naye saamweyanjulidde nangamba anti kati kanfuna obudde tukole ki bingi nnyo sisobola bimalayo naye nga temuliimu mbeera yonna Allah bw'atyo bwe yageze ku bulamu bwa Nsamba
bwe tutubadde ffenna okumala emyaka gyonna ababeera mu makingi mutumanyi bulungi nnyo tulya ku mpaka lasiti emmere tulidde ku mpaka lasiti emyaka nga tubeera nze n'ensamba amuvuga n'emuleeta wano ewakaawe emyaka gyonna tulidde ku H&M emmere nsamba amuvuga n'emukomyawo wano tulidde ku luwombo nsamba amuvuga n'emukomyawo wano ekyemisana n'ekyeggulu nsamba okutuusa bwe twafuna restaurant eyaffe n'agamba kojja tufunye eki era nsamba ye yafuna restaurant eyo n'olwekyo mbasaba ffenna abali wano abaami n'abakyala tusabire busabizi nsamba Allah musaasire byonna ebyamusobako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Ndoza mugenza mutegeera tujjawo oluwonko lw'okuba nti bisamwasamwa kino kiri mufunye sosi ya mawulire entuufu era oluvannyuma lw'okufuna mulega haji eyamubaddewo nga bitandika ate njagala mbawe agenda tuwa lipooti evudde mu mokyale